Kale tukwanirizaako nnyo omulungi atulaba wonna wosinzidde okubanga ate otulaba. Leero lunaku lwakubiri weebale nnyo okukola emirimu egy'enjawulo. Tuli wano nga wotulaba buli etubeera ababiri omanya nti waliwo ensonga ez'enjawulo zituzza okuttaanya naye nga tukwebaza nnyo mukwano gwaffe atulaba. Amanya nze Sula Flexible, channel ziri bbiri, oli ku Flex Media Official kw'ossa ne Life Experience Uganda. Twebaza nnyo bannaffe abatulaba nga muli emitego w'amayanja, mwebale nnyo okutwekuumirako. Statistics zitulaga nti ate bwetulaba nnyo bannaffe abali mu Middle East, abali e Bungereza, abali mu America, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sula Flexible nga kugambye ndi ne munnange Asha nava namata banaye mwasi omumbeda oyagala kumpita mumbeda webusoga era nenga banaye mbabuuzaako nnyo banaye mwasibye muti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ate abatali basiramu nabo batulaba mukama yeebazibwe nnyo nnyini ddala era nga bwe mutulaba ababiri bwe tujja tuba tuleese tuze kuwolokosa tuba tuleese bannange naye bannange tokaaba tokaaba yabadde akisuubira yayitawo nnyo naye omwana oyo. Kale bwe tujjidde ku mpewo nga Gravity omutujju ng'amenyega amatufu egalasoni wabbuyu musajja Munyoli musajja Munyoli abamuwadde ekitanda ku ddwaliro erimu bamuyite kirudduku dialysis. Ensigo yafunye obuzibu ensigo yafunye obuzibu oluvannyuma olw'okubeera awo naye n'akiraba nga Salongo Sirage yamusinze abantu Salongo Sirage yamusinze abantu Asidiki Voko yamusinze abantu Kireva J yamusinze abantu Champion Ogudo yamusinze abantu kino batuyinza kinyonyola tutya abaana baffe nekamanyiro Gravity omutujju omusajja abadde amaze emyaka 10 nga ajjuza ekisaawe cricket over eyo ng'agijjuza ng'agikuba n'agifungula n'agyambaza n'aginaaza n'agiweeweeta naye kaakati kati Gravity tukyamu yali netumuebika omugenyi omukulu abadde alina okubeera ku sheeyo yabadde maama Prime Minister yadduse emisinde nga tayinza kubeera waswala waliwo yagambye mukatusambira nawo omupiira eno emabega ffe twate tusamba tuli mu kakebe eno emabega time yatuuse Gravity n'abayita basembere sibawulira neyekwasa ebyuma bya bbalamu ebyuma bya bbalamu tebijja kutuukayo eyo musembere wano naffe ne tusemberako naye ng'eri omupiira gugenda mu maaso nga guli 3-1 naye yandifunyeeko tiketi agenda awummule Gravity by the way abantu bangi nnyo manyi twabagamba wano nga Gravity nabakola kivulu kye nga ndoza nga buzayo wiiki emu tuga Gravity ayinza obutafuna bantu tetwakyogerako wano naye okuba tetwakigenda nnyo mu details abantu nga bajja kulowooza tuli balogo okusinza emikola bya Gravity yabadde nga gyakola ebbanga lyonna naddala ng'asoomooza Robert Sentamu Kyagulanyi oba famire yo bannaffe aba NUP ekyadde kiraga butereevu nti abantu botajja kubafuna tugeze tugaane abantu bano betuweereza abantu balina kati balina strong emotions ku Bobi Wine oba ku nkyukakyuka kati wovaayo notandika okubavuma okubalaga nti bo si ba mugaso nga bwe bakwogedde emyaka 10 oba kaliyayo ogitemeddeko ettaka so Gravity tukusaasirako nnyo ndowooza mukadde naye eno zi extras yagenza afunayokko naye era tekimatalinga because wano mu central we tubala wano ekivulu ekisooka yenna omuyimbi abategese tubala kyawa tetubala erimbo extra wano okuyingira gibeera ebiri kale erimu extra kasobola okuba akasanvu n'etaano oba ettaano alabika asaze nako oba ebbiri naye ng'emikono naye bamuwagidde leero oba ali mbalala naye ab'embalala simanyi banyiivumuko kubanga oli mwana waabwe ye musinguzi kituufu musinguzi anyway Gravity bambi sorry ekyo ekintu kye watuuseeko nawe wabadde tokisuubira naye olumu mulekere okubuusabuusa amaanyi g'abantu n'ekirala abayimbi abasigadde kibawe ekyokuyiga
kuba waliwo weesimba mukwa ng'olaba mu butuufu tojja kumalako. Gravity namulaba ng'akola interview. Omanyi gundi zi procession ze yazikola ng'ava eno ku Salama Road agenda akunga abantu bavuga bano ba skaters bakola ki bave ku Salama bajja bayitula ekibuga kyonna balyoke bamukwate ku olwo. Nino mula ku press conference ng'ayogeza malala. Ga malala. Era nikana okuprovokinga Mick Wine ayimba biki. Ani tayina gwoza abantu basobola okugenda Mick Wine baleke ewange ekyo kikyamu. Fena like seka kiti yagamba nti omutonzi waffe yakola ki toddanga kubuusa kujajinga muntu kunsi kuno buli muntu alina amaanyi ge Mukama oyo yagamutegeekera ne gwe yagala obuuse busolowooze nti gwafuga namulaba interview yonna nga yagimalako ali mu kubulunga naye era okola kuya Mick Wine nga yagamba nze sifaayo nze abantu bange bajja kujja ate ng'amaze emyaka nga tayimba Mick Wine yavudde mu retirement nakuba Gravity n'amuzzaayo mu kyalo ate Mick Wine yazze mu retirement ekyo Gravity nti tulinde Kenza ategeke tusindike banjo maani ningane mtu agazaaki amaziga ga Kenzo gali wano mu Kirevu nugeza ne mweta banjo maani Kenzo fe twakowa amaziga ge twagakowa mu bagala 3 mwaka mulamba twagakowa gali gavumenti we yayuze mundekedda mukazi bamuntutteko wowe yayi twabikowa banna banjo maani tojja ku lunaku lwa Kenzo alina Idi Kenzo festival bana agiddamu mwaka guno bambi banjo maani simanyi lasitaka kokolo tebajja olunaku kumulekereka Kenzo. Anyway sulanga tumaliza ku nsonga ya Gravity. Gravity kino kimuwa ekyokuyiga mala gabadde mangi nnyo yeyogeza manyi nnyo naye ng'ate omuntu ategeera bw'atuula n'awuliriza ennyimba nga tuze mu musically awuliriza ennyimba za Mick Wine Danezaani Gravity atuwe mudde n'atumala mu kala anti Gravity abamuwandiikira ennyimba be bana basimba ebikondo by'amasannyalaze wamma kigida pa ate bw'ogamba bw'otyo lyrics zijja eyo maama wange agenda alabe Gravity aleke Mick Wine maama wange tasobola kugenda kulaba gundi Gravity ennyama erimu eggumba simanyi bijanjaalo embaga yisima n'aminwa simanyi mpiso dokita gikuba epena kugamba biri awo tebitegeerekeka tebikwatagana naye nga bambi obudde bukyaliyo osobola okukyusa Gravity osobola okukyusa ne weetondera abantu abantu omanye kubanga Gravity yalinga ye muntu yabadde akyasinze okukuba cricket over eyo n'ajambula nebino bikasa byatandika politics omanyi Gravity yagala nnyo okwepima okulowooza nti asobola okwenkanankana Bobi Wine okitegeera Gravity tokiroota era tokirowoozaako bali abasajja baasamira bulungi batereza empewo zaabwe abasajja abo basatu nze mbabuulira wano baasamira bulungi empewo zaabwe lubaali waabwe tabaluma era tababanja wakati otunuulira Chameleone wamala omwaka nga tayimbi wamulabye ku gundi ku Legends in Gold sho talina yo yagiranze wonna yagiranze kumpi 2 weeks kamule gateekateeka abantu ne bajja nabo ne babagoba walaba Bobi Wine tetukyayinza kumwogerako ye already ali mu high caliber ndala nnyo Bebe Cool we mulaba yali yava mu bivulu bino ebya jangu nsindike simanyi sasula ecupa ya soda ojolabe ebyo yali yabivaamu ndowooza ekivulu Bebe Cool kyasembayo okukola bakyali kya myaka lozanga mukage mabega life of Bebe mwe yajja akola ebintu ebyenjawulo yasooka n'akola best of Bebe Cool ne tugimala n'akola friends of Bebe Cool ne tugimala life of Bebe Cool ne tugimala kati oba yazzaako kyawo ninga ebivulu byonna yalinga abikolera mu Serena ate nga abantu bajjula ate nga mitwalo 10 ku miliyoni 5 so kati abasajja baasamira bulungi mubaleke oyagala ojje nolowooza nti ogenda kuwala mpira ku Wine ogenda kugwa omwana akola bukozi bwati waliwo omusumba omanyi waliwo omusumba ali mu kyaki z'e Kampala eyo agiraguza ati ne bayiika kati Bobi Wine akontola bukontozi ati kaliyayo ate akyasula abantu bangi naye okimanyi nti Bobi Wine principal Sentamu Kyagulanyi bantu bangi bagenda kugwa abayimbi bangi ku mulembe gwe abamu bagudde dda manyiza ebintu emisiri yakubyogerako nze sikwenya abantu abasinga bagudde dda kati ye Gravity nze gwe wana bateyetudde bantu ayinza obutaddamu kufuna wadde abantu kubanga already abaze ku cricket over nze nange twabadde ne mabega nga tusamba mupiira ng'ekisaawe kyonna kikalu ng'ekisaawe temuli mu bantu wana bateyetundidde bantu kaliya ye egenda eyisaawo oba se ekyo asale
agende ddala kubanga Gravity ali awo nampa wengwa ayagala abeere mu maanyi g'abantu atapinge ku mazannyalaze g'abantu ate ngeno wali mu bannabbanja mu NRM okitegere kiba tekijja kukola kati Eddy Kenzo ekyo yasaze okusalawo n'agamba nze bannaye nkolera Museveni neyeewaayo lwatu ekyo nakyo olumu kisobola okumuyamba nekigenda kumuyamba nga ye omuntu music wise oba ogenze kubanga emyaka giri gyonna omusanvu emabega twatukanga mu gw'omwenda nga Eddy Kenzo schedule already eri busy bamubukinze Gaboni Nigeria wa agenda kuyimba nera sinalaba kaposta konna nti Eddy Kenzo agenda kola ki agenda kuyimba kati ali mu zino simanyi bazita jam session okitegeera so kati byebyo abantu bannange Bobi Wine mumuleke Bobi Wine fena story yamuleerera omuntu abeera onwali gashumba ng'ayogera nga nnyonnyola ebimu siyinza obutayagala kubiddamu naye olumu abantu amu bandi badde basirika musirike Bobi Wine mumuleke buli muntu alina time ye mumuleke omanyi abantu abasoma Bayibuli babyogera nze simanyi Bayibuli naye gwe n'oli abantu nga boogera nti waliwo abantu amu Katonda bye yafukako amafuta n'amuteekawo nga bwe bikuyuuza ye tebikola ki tebimuyuuza kati abantu balowooza Bobi Wine tasobola kwasaganya kali ya bbiri tasobola kubeera munnabyabufuzi ate ngeri wali omuyimba Bobi Wine takeraho ku makya n'akola kali ya change nti oba kati avudde mu kuyimba nti azze kino ekyokubeera omukulembeze w'abantu ekyo kibanga kuyitibwa okitegeera kubanga buno buweereza obeera oweereza abantu naye oyina abantu kye bakumanyiddeko nti oli muyimbi so abantu aberijja ku Bobi Wine era Bobi Wine amaze takyayimba myaka 7 kati ffe tuliwo Gravity azenga abikola ebintu ebyo yasoka nakola statement eyo twali ndowooza mu COVID agamba oyo Bobi Wine takyayimba Bobi Wine stage agitulekere ebiti biki abantu nga balaba twali tuli awo agenze n'akola oluyimba olwefaananyiriza oba lwayi lwa kikomando olwa Bobi Wine Bobi Wine yakontrola bukonto zaati strike neeruma balujjayo n'atwala sementi n'agenda ebusabala n'agamba Bobi Wine alina statements yakola mu press conference zabeeramu ekavulaawo ng'ayogerako ne bannamawulire ng'anoonya ku kino ekyabadde kubanga ye alengerera wala yagala ezo ssente kuba baali bafulumizza ssente oba obuwumbi oba 3 n'agamba ssente ezimu zigenda mu bayimbi simanyi biliyoni meka na meka bakenga we bazifunira we baziina n'agamba nti ezo ssente tezina zigenda kuyambira muyimbi ese ziringa handout zigenda kuyamba muntu sekinoomu era we twogera tezinnabaako we zatuuse nti abantu batese okwenyumiriza mu ssente za federation naye nga gye ziri bazirina ku akawunti zaabwe zikoze ki zitudde Bobi Wine okugamba nti ezo ssente ezo mwalidde kiruddu nnamba era Gravity n'avaayo n'agamba olina ettaka ddene nnyo Busaabala lwaki totuwaako 10 ku 10 oba 10 kwatanga tuzimbeko eddwaliro bikiru ki ne tumulaba ng'atwala akasawo ka sementi ne trip y'omusenyu etaawera ebusaabala ku One Love Beach kusirika tugano Gravity kati awagonze overboard ekyo kyayingiridde tajja kikola ki tajja kisobola abantu bangi balumbye Bobi Wine okitegeera bagenda ne basenda Bobi Wine ebusaabala eyo basenga gugundi endoza kagundi kali katono nnyo naye bayonona ebimuli bye kubanga eriko twali tuyitamu nga tugenda ne basenda naye muganda ng'ekyava mu kusenda One Love Beach byali bingi nze ebbanga lyenkulidde emyaka gye mbadde ku nsi kuno nali sirabanga abantu nga bayisaamu nga bo Livalon Katikkiro nga balumba Ssaabasajja nga bamuvuma naye okusenda One Love Beach ebusaabala we nalaba amaloboozi nga gayitingana ku WhatsApp ng'abantu bavuma Kabaka gwe mulundi gwange ogwasooka bannange emyaka gye tumaze ku nsi so abamu we ndakakaza nga Bobi Wine nnono w'amaanyi bantu bandibadde bamuvaako bantu bandibadde bamuleka bantu bandibadde bakola ki bamulabe bulabi oba azannya firimu oba ali mu documentary oba ali mu ki mumuleke kubanga buli wokola buli wadlibinga n'ogatta eddoboozi lyo kwekyo kyolowooza nti gwe kyolowooza nti kyekituufu kaliyayo nava waliwo abantu amu nga tebaagala oyogere ku Bobi Wine mu Uganda wano ate nga batuufu okitegeera waliwo abantu amu abakooye gavumenti ya Museveni eno nga bagikooye myaka 4 ng'olaba naawe oyagala okufune ku mukulembeze omupya okitegeera kati Bobi Wine wafaayo n'alwanirira nze abantu twabagamba nti Bobi Wine wakera ku makya n'agamba nti nkooye ebyobufuzi si munaku ngaffe era tagenda kulya ntula nga nze
abaana be ba Solomoni banna magembe bani tebagenda kusomera gundi kinyola nkoto nga abantu okitegera bajjagenda mu Harvard bagenda mu America bagenda France bagenda wa bobo ensi monako niyo muntu abavudde yakulwanirire ati lowooza nti akufunamu okitegera talina wakufuniramu wakaya kumanyina kama nze struggle nje suddewo ani yagimutuma teri yagimutuma ayamba buyambi ffe jasa okulaba nga tuvunduka ekizibu amaaso naddala bano abayimbi nabo ne bamanya nange ndi muyimbi batuyitanga badonga bataasoma naffe tusobola ogenda mu parliament. Abayimbi omanyi abayimbi baagala nnyo okufunira ssente ku linnya lya Bobi Wine era bangi bafunye bapromota abasinga mu COVID-1 baafuna ssente nga bazifunye ku linnya lya Bobi Wine promota bemmanya baali bategese ekyalenga concert Genesale yabayita nga COVID tannaba kubeerawo livaloni zineza COVID naye yabayita n'abatwale ne bagenda eggulu awo kwaliko Emma twamukazako Emma Kiyenje nenga Emma Serugo kwaliko Abitex kwaliko Bajjo kwaliko bano babalunyo bali bangi bajjayo sente buumbi na buumbi bajjayo concert tekolewa so ne bagamba nti ffe twategese kyalenga kakati sente twafiirizibwa buumbi na buumbi kino sale nakwata mu kibbo n'abawase abamu ne bagula emakindi awo wali akatale ka Namasole okitegera yes abamu ne bagulawo sagala kubogera manyo nenga baguzeewo kubanga sente baziba ku Bobi Wine n'abala bangi era nayo promoter abavaayo nga bagamba kakati banaye Genesale afiiriza industry eno era baagala kuddayo kola ki kufunako sente ne kati ebisebe byatulese olunaku olwaleero bannayuganda gye munaakoma nga mulowooza Kyagulanyi ali mu kubafunamu nga mulowooza Kyagulanyi ali mu kutalo like nga mulowooza nti Kyagulanyi ali mu firimu gye mugenda okukoma okubonaabona ko kati ngamba Bobi Wine firimu gyagenda okuzanyagira gifunamu sente meka zaatayina nejose tubyogerako nga webiri okitegeera kubanga tuwetala kubeera na saidi okwogera ku nkyukakyuka kubanga ffena tunyigirizibwa tunyigirizibwa nze kimumanyi okugenda ku dduuka okugula sukaali ne mugula akasanvu gana mugula nga 100 okitegeera nenga waliyo abamu abalina ensawo za sukaali mu mayumba gaabwe waliyo abantu bwennava wano mu Uganda tulina abantu abalina ssente ng'alina ssente nenga ssente ze azitereka mu ddoola nga sente mu gavumenti nga neeba ekyuse tagenda kubeera affected nga sente ze yaziteeka mu ki alina ddoola account nga sente ze azisevinga mu ddoola nga wazifuna wano mu Uganda bw'omusaala nga wagufuna ng'agenda mu forex nga akyusa agasente ze zibe mu Uganda zigende mu ki kubanga yo ddoola ebeera erinnya buli ssaawa ebeera erinnya ekende bwetyo kati ng'otagenda kubeera affected gyoba inflation ezze zimunyetwala mitwalo 10 n'ogula kagaati eyo tabimanyi abantu babo tubalina wano mu Uganda tulina abantu mu Uganda wano nga ye tamanyi nti omuntu asobola okugera ku gundi ku kkubo oba ku dduuka n'agula sukaali oba n'agula omugaati oba n'agula sabbuuni okitegera ye ng'emmotoka epaakinga waka ne bajjako byagenda okukozesa eya sukaali oluva ekakira epaakinga waka okitegeera nga baba ayagala bintu nga ye tamanyi nti kyobulaba Chinatown we yazze abantu bangi bwe nalabidde nti mu Uganda tulina abantu abalina obulumi abantu bazze nga balowooza bazze kugula bintu bya bwereere n'engerezo otufu Chinatown twali bintu bya bwereere kugambye oli yazze ne bizinesi ye ali mu gavumenti muno yagenda China n'asuubula n'alaba singa nkola bizinesi eno e Uganda kiyinza kuba kitya n'agezesa ebintu ebatunda mu China biva kapeeke wa ssale munamunka bagita gundi kampani ya chale ya Genosale bagiyita namunkanga nze kubuulira nalabye ebintu ku Chinatown nga babikolera Namanve ebimu babikolera kapiika baleeta bireete okitegeera yafuna abachina ne bakolawo you don't know ebintu byonna ebyolowooza nti bye Chinatown tebiva China babikola wano n'amafiriji bagakola wano babikola wano ezo TV zonna zolaba zi black customize license biki bazipangira wano ng'ogyeko Samsung ebisigadde ezo TV zolaba ennene ezi biki wano ine Namanve amakolero gali Namanve awo muganda wange bakola ebintu by'otamanyi na kumanya nabwo okulaba nga ku TV ya mitwalo 5 ku Chinatown ng'eri mu kikuubo ya 5 mu gumu oba 5 mu 2 eri njawulo oye 0 okitegeera tewaliwo nnyo njawulo eri awo era nze ne badde nsekerera abantu nga bagamba mu Chinatown osogera n'ofuna bodaboda ku mitwalo 5
mitwalo 5 ekisooka waliwo ebintu ebitaliyo mu Chinatown ng'amasimu. Amasimu tegaliyo tebakulima nze naliyo. Naliyo. So omuntu yazze naleta business n'asasula ba influencer bakole omulimu. Okitegeera naye nga wogenda noge actual price n'olaba blender ez'emitwalo 5 ziri mu 7 yes difference bajjako 2,000 naye era ogenda okubala abalamu transport tomubaze era ogenda okubalamu nga ka transport yako oba okagaseekera mu kikubo ogifuna ku price eyo. Okitegeera so naye ndaba nti abantu banyigirizibwa bangi anyway eyo tuveeyo afunyemu ekyokuyiga afunemu bagamba bababulirwa Bobi Wine umuveeko bannange byonna tubyogera naye Bobi Wine ye tajja kuvaayo kwogera. Bobi Wine yalina abantu be abayogera ate we bayogera ye final statement gye bakola teddibwamu. Okitegeera teddibwamu. By the way mu politics era nga tukyayogera ku nsonga eyo politics yo okuva we yajja nti mu music industry abayimbi bangi bagudde ate bakyagwira ddala. Politics ono ndaba nga nze ayonoonye music industry. No, politics tayonoonye industry but just abayimbi bebafuuka ba politician bebayagala okuvuga ebyobufuzi nga babivugira mu music industry. Naffe ne tubaleka kubanga olunaku omuyimbi yenna weyakera ku makya n'ayita munnabyabufuzi ng'omugenyi omukulu awo industry yayonooneka. Olunaku simanyi waliwo ddi oba kyali kivulu kyani omuyimbi ow'amaanyi mu ggwanga weyakera ku makya n'atandika okuyita bannabyabufuzi nga guest of honor ng'omugenyi omukulu ku kivulu awo industry yakola ki weyayonoonekera. Oba ani yamuyita oba kyali kivulu kyani Bobi Wine ng'akyayimba saalabako munnabyabufuzi yenna wadde munankyukakyuka bajjanga naye nga bazze byabwe nga bazze kukyakala ku nga tebabaona kazimbe alokukola ki naye omuyimbi yakola ekivulu oba Serena oba Africana oba Cricket oba wa n'oyita munnabyabufuzi oba n'oyita omukulembeze n'ajja ku katuuti n'akola statement oba yeebazizza abantu oba yeebazizza ki awo buli muntu yapiikinga agamba okay kigeza nange nsobola okuyimba ne mpita prime minister dajjanga omugenyi omukulu nampe basa so okuyimba ne mpita deputy prime minister nso okuyimba ne mpita speaker parliament so okitegeera kati tuli mu politics kati tukyayinza kukyejjako wabula just fina kubeera kuzanya mpiki bulungi otherwise kati buli kimu kiri mu politics mu bakazi mu mukwano muli mu politics mu taxi okuvuga buli kimu kiri mu politics kati yeso ina kumanya kadi zine za politics bazizanya batya because olwo abantu abajja okugenda mu politics n'eringa tetujja kubakyawo okitegeera olwo abantu abayina omutibonga naawe nga kati ba favorite erimu okuba oluyimba tumagana olwo betwasangamu olunenti okitegeera kati sawa omulaba sawa yayimba mutubonga naawe ne sawa osobola omusanga n'omusonga mu olugalo nti olya ku lusaniya saha yamanya kyalina okuba anti kati kyekyo kyenkugamba nti politics ono oba omuzannya olina engeri gy'ogenda dayisi zogenda zisuula otya awo abantu abasinga we baviiridde ku mulamwa kubanga omuntu ojja kubeera wano obeere ng'olowooza nti oli w'amaanyi wabeewo abajja okwegattako bagambe nti ebyo biveeko okuba Bobi Wine ebizinensi kati okubeera ku mpewo n'ovuma Bobi Wine ebizinensi era wonoomuvuma Jerusala ajja kulaba akutwala ekapeeka akutwala eggulu akole ki akuwe ssente ngolowooza byakusaaga n'otandika wiiki esooka n'ovuma Bobi Wine mu wiiki ey'okubiri ne bakutwala eggulu n'ofuna ssente w'ovaayo omanya nti kati kitaiza kati okuvuma Bobi Wine gufuuse ki mulimu w'otandikira okumuvuma okitegeera abantu abasinga baali bakola ebintu byabwe naava nga babikola bulungi naye kasaba ayingiramu ekintu kino nti Jerusala agaba ssente kati ba tiktoka omwezi oguwedde baali ggulu era baafuna ssente bonna abasinga ba tiktoka nze saagala kumentioninga naye kiri nti oli tiktoka balina budget era babawa ssente okitegeera abayimbi babawa ssente ba-influencer ba-youtuber bonna Uganda abasinga babawa ssente okitegeera kati omuntu akuyita n'ajja n'akuwase katugeze nga ajja n'ossale because yakoze abayimbi ekyejo abantu abamu batuuka ewa genosale
Jerusalem ne afula ne yefula takumanyi nenga ayinza okubanga yakuyise nina ajja n'omwene y'amaaso yagamba who are you gwani oyagala ki okitegeera nera niko kwogera kakati nze nsobola okusula Bobi Wine agamba awantu teboogerawo byabufuzi okitegeera teboogerawo byabufuzi nolabira ddala ng'ofirinze simolo nina akwata sene n'akola ki n'azikuwa kati oluddayo waka omuntu akuwadde sene nenga takubulidde lwaki akoze eki azikuwadde kati gwe oluddayo waka ogamba kati omusajja ono yampadde sente tiyampulidde ekyakukola ekitegeeza kati kanvumbe Bobi Wine alabe nti nkola ki nti nkola abantu abasinga ensobi gye bakoze bafunye sente okuva wa Jenosale nenga tebamanyi lwaki azibawa okay wala ebyatuka ku bazonto bazonto basooka ne bagenda eggulu ne bamitinga Jenosale bagenda babiri oli omunene nono Julius bano banne tebabagamba ne bagenda wa Jenosale nabawa sente olwagenda teyabawa sente nyingi abawa miliyoni zaali 5 ne bazezibika tebawaako bannaabo n'abasuubiza tugenda bawa biki nga buwadde ndowooza bo obaolya bye baagala okukola wayitawo ebbanga ttono sente n'azibawa wa miliyoni 2 kati omuntu akuwa sente nga takuwadde ki kyakkola aba akusse kalyayo aba agisse kati nazzemu okulaba bizonto oyo Julius ng'akola interview ng'agamba bizonto si bya NRM non yabadde agamba bizonto si bya NUP ate bizonto tebikolera Bobi Wine nenga bizonto biri bye tumanyi bibadde nga ne vibe ku stage bijja ne bisabula Jenosale ne bimuteeka wali ne bisabula General Royce nakkirira wansi ne basabula Muhoozi ne basabula Museveni nga tebalina side okitegeera ne kati omusajja amala okuwa sente ze miliyoni 2.5 kiki ogenda okuddamu okumwogerako nga mbulamu bwo bonna n'oba otunze ensigo yo nga waginywesa ensigo yo waginywesa wala gitekyalina value teweza miliyoni 2.5 kati omusajja akuyamba kwadde miliyoni 2.5 kitegeeza olina kukola bimusanyusa ate biye byatakuwadde kati omuyekera bwate bwakola omuyekera akuwa sente nga takuwadde nga tagambe ti geno nzikira ono geno wetumuyikiriza n'okola ki n'ekikola gwoba owedde YouTuber bangi babatuukiridde okubawa sente ninga babatwala ggulu abamu baganye Kasuku yagaana ne Saimo yagaana abasigadde batunze emyoyo gyayi bakoze eki bagenze sula omuntu akusanze ng'enjala ekuluma okitegeera kati enjala eno enjala tewona lumu tebula abantu abasinga batandika ebintu bino nga tebalina lugendo kyeki kyenkugambye tujja genda wa Jenosale ajja kuwa sente kubanga yagala nnyo okusapootinga ebitone naye sente ezo zakuwadde ogenda kukola ki tolina pulaani yonna bakuwadde sente okitegeera nze waliwo omukazi gwe mmanyi Jenosale amuwadde sente ebbanga n'ebbanga James Kigunda amuwadde sente naye ojja musanga ng'ali awo talina kiddako kubanga yo obulamu bwe yabumanyiza nti balina kukola ki kumpa buwi okitegeera kati omuntu akubuuza n'akuwa paka ddi bano abantu abatuwa sente oba abagagga batuwa sente baagala nnyo okuwa ng'agala kuddamu era obeere ng'omusabiriza kati abantu abasinga kye batamanyi ye kasaafuna omuwaato nagamba okay kati nsobola okutuuka ku James Kigunda nanjokyayo oba nentuuka Haji Yasin nampaayo oba nentuuka ku Salobaani ye abalowooza nti kati akulyetinze omukululo olwana afunamu ekizibu omukazi ono newaana alwadde ajja kubira Haji Yasin munnange bangoba mu nnyumba Haji mpaayo ekyo kikyamu omugagga yenna akuwa sente abakuwadde sente weezimbe kyobala waakuwa sente omugagga omutuufu waakuwa sente ng'akubulookinga omugagga omutuufu akugaggawaza waakuwa sente ng'akubulookinga okitegeera akugjayo mu kabokisi nga mugenda sharinga maanyi sente otuuseewa oba kitegeera kyenkugamba kati abantu abasinga ensobi gye bakola naye bino byonna tubyogera naye byetooloolera kuki ku politics ne Bobi Wine tukiza wano kati mu Uganda tokyayawula politics tokyayawula na Bobi Wine Bobi Wine kati ye dictator waffe twakkiriza atukulembere oba mu kikubanga buli w'onoomala obudde bwo ng'ogamba nti buli w'omala obudde bwo obusinga nga tokkiriza mu Bobi Wine bwe budde bwogenda okumala ku nsi kuno ng'obonaabona bikozi kujja kulabanga omusanyufu naye nga toli musanyufu mu nsi muno twagala bantu n'obeera n'obugagga ng'olina biliyoni 10 naye nga abantu tebakwagala kibi nnyo
okitegeera tuyogedde ensonga n'obeera ng'olina omwaka kaaga naye ng'omanya abantu bakwagala teri kirungi kisinga ekyo ffenna bye tukola mu nsi muno tukolera abantu bwe bakwagala omuntu yakuwa ebintu okitegeera omuntu yakuwa ebintu abantu abasinga bakikola vice versa nti ebintu yasooka n'afuna ebintu biryoke bikuwa abantu tekisoboka sooka ofune amanyi g'abantu kasoma n'okukwata amanyi g'abantu bwe bati abantu abo bajja kutuusa ku yonna gy'oyagala nze ndabye abaana bano bangi nga twali nabo mu mawulire naye nga mukadde kano bali mu nsi z'ebweru naye nga tebagenda nti baali balina obusobozi yes bagendera ku Bobi Wine bagendera ku maanyi g'abantu so gy'onaakoma ng'okulitisayizinga Bobi Wine nga bw'atasobola nga bw'ali mu kuzannya firimu nga bw'ali mu kukola ssente nga bw'ali mu kukola ki Bobi Wine yagenda okujja mu bino ebintu bya politics sana abaana bibanamu myaka 10 ali myaka nga 67 wanga tubala wali 2018 nga azze mu parliament okujja mu kalulu kale ka by election ne tubala na gine emyaka tubala emyaka nga 6 okitega active Bobi Wine ngali mu politics naye njagala okimanyi nti emyaka 2 emabega Bobi Wine abadde mugagga ngera okumupangisa oba mukolera okola shows katugeze Bobi Wine mu mwezi ogw'ekumi nga 17 yabeeranga n'ekivulu busabula nga bakiyita Busabala Fest not Busabala Fest bagiyitanga Busabala Fest bakulu nsasagge yabeerangayo after Christmas wabeeranga mu gw'ekumi nze bankubirako Busabala eyo bagiyitanga Busabala Fest nga buli nnaku z'omwezi 10 we zituuka okay Bobi Wine yabeera n'ekivulu naye nga ssente baba babbalamu abo baba bazimuwadde dda miliyoni kumpi nga 2 so Bobi Wine tabanko munaku ate era talibeera okay talibeera so abadde mugenda okuma nga mulowooza nti Bobi Wine ali mu kulwanyisa kumba alwanirira ggwe obwanga gye bunaabe we bunaayingiemu amagezi n'okitegeera nti Bobi Wine tanwanyisa Bobi Wine anwanirira ojja kulanga obulamu bukutambulira bulungi omuzeo otifuga nti naava n'okera ku makya leero n'ogenda mu NRM tolina kyogenda kufunayo toyina kyogenda kufuna mu NRM nkufuna sabula n'ogenda ku makya n'ogenda mu NRM tolina kyogenda kufunayo kubanga n'abaliyo bakola ki n'abaliyo bakaaba n'abantu abadde tulina okubagamba ku matema abatuufu bagategeere naaba abantu bali olw'okubya emizimu bawenga tebategeere otya bino ebintu tubyogera nga ebirina okubeera buli olwobeera onogamba nti nze kangende wa Museveni ampe ssente Museveni tagenda kuwasa tagenda kulabirira paka twalabako bannaffe wano abaakaba mama nakanjako nowe munyonyi nakoma wati natukabira okitegeera omusajja akuwadde akasi ate n'ekyo yagalayo sabiriza abantu bangi mayinja bamuwano biliyoni kuba biliyoni babbiri akole peace for all for peace n'agikola awo emakindi awo ng'ekisinde wayitawo ebbanga ttono nga naye omusajja wate ennyumba ye bagitwala obulamu butandise okuzidde emabega n'amanya n'agamba okay yeyeetondera abantu kale ayinza kuba teyeetondera nti kati yeetonze naye yaddayo ku music kyobula awo yajja yakola ekivulu kye abantu bajja n'amanya nti okay kati neezudde abantu sina kulwana n'abantu kusaasira olwamuwa ssente empitirivu nnyo n'aziteeka ne mu kamera n'agamba ffe ssente ffe tufuga n'akwata ne vidiyo wayitawo ebbanga ttono nnyo yakabira na ku radio yali ya Chabasa Dictator Maka yali amukyazizza nga akaaba amaka ge bagatwala ageno mugundi Ruwafu n'ebintu ebirala bingi zaali Ruwafu ennyumba kyeka zaali ze Ruwafu oba yali Makindi oba Ruwafu oba wanti wano yazimba we yali abeera Ruwafu waliwo ge yali yazimba ng'amaka bagatwala ng'akaaba era ng'akaaba President Museveni nyamba leero Museveni talina kyagenda kuyamba nnyo tayina niba nakuwasa nitakuwadde obuwumbi bumeka era nze abantu nabagamba nti sente ezo education zebawadde za federation tezirina abayimbi tebagenda zifunamu muntu eri handout ya muntu era education yagenda okufunamu teri muyiri mulala agenda kufunamu teri wakati mu kaseera kano abayimbi bandi balina studio yabwe abantu bangi bazze babakola abayimbi badokita kyabo babakolera bakulya Bebe Cool Bebe Cool yalinga gundi ye bakolera abayimbi gundi studio wane Mengo badokita kyabo bakirimu abo baani president n'abagulira ebyuma buli kimu byonna ebikola studio okitegeera naye mpulira ennyimba bbiri oba omuyimbi yali ageze n'alikodinga mu studio y'abayimbi bageza Bebe Cool n'agamba Museveni ampadde ssente obukadde bumeka
nakola studio mbuli yayo muyimbi omuba babiri bali bakozeseza kamera za bebe cool ezo zegama ziyaleta zi black magic n'atwala n'omusajja go bayita ono mukwasi wa video bamuyitani XP ogayo no oba muyitani yamutwala ne mu America asome okozesa kamera ezo akomewe Uganda directinga music w'abaana oba video z'abaana nempa y'omwana omu yali akolideko oluyimba mu studio bebe cool bakosa kamera ze ashootinga oluyimba gamba gwe mmanyi twakushootingira twakozesa kamera za bebe ne yazisasula so ebyo nabyo byasibira by'abantu si byammwe muntu sekinnomu okitegeera so mumanye ennaku yammwe wano we twatuuse wazibu nnyo olaba Mesa Isemakula kye yansanyusaako yalagirawo nti talina saidi omuyimbi yenna bwatu balina okubeera wonga omuyimbi tekimukuba nnyo tekimwafekitinga nnyo alaga takiriimu nnyo naye kati bano abajjayo emitendo balaga fe tuli saidi eno aleero muvumirire eno simanyi gye bagenda kukomenkereza ebyo tumalirize olunaku olwaleero byebyo naye nga tubadde bakawumukko naye nga ensonga eno olumu ebeera siriasi olumu tetujja kumwenyamu tujja kugyogera nga bweri nga ebintu ebisinga tutaabyogera abantu baffe balowooza nti Bobi Wine abafunamu anti kano kituuza ku shwe eyabaddewo nti yeyina ate okuzibula abantu amaaso kituufu wakati ebbanga lyonna naye Gravity mubadde mumulaba wanti nga yava kuyimba n'ebijanjaalo ng'era ayimbe ziruswata zibiki nekasa atandika okulumba Bobi Wine netugatako notuwemula abantu bagamba kisusse kimala muzukulu wabamweyana bamwesimbamu abasajja zenga abasajja basamira bulungi abo oyo muzukulu wamweyana bamuleke na bulesi basamira bulungi anyway bwana utambule olunaku olwayo tukwebazaako nnyo bwebaza oba nnyo kutwekuumirako ku Flex Media Official ku Sun Life Experience Uganda naye akagamba kubasuulayo sinayo kembasuulayo okay kale mbeere bulungi mweraba